abali mu nsi yonna ye musinziira okwagala struggle mwebali nnyo balidde ate mujjanga okwo amanyi bangi nnyo mwasanyuse nga omukulembeze amaze okubagamba nti Uganda asoose n'agifulumamu katono amala okumaliriza byamaliriza ng'omuntu ebimwetaagisa byabadde amaze ebbanga takolako ebimu nga biri ku struggle so mwasanyuse ekyo kyo kirungi nnyo kubanga buli muntu yenna abadde ku pressa ng'amanyi nti omukulembeze sa yonna bayinza omutuusaako ki bayinza omutuusaako obulabe nenjagala okwebaza mwenna abadde bamusabira ku machanelo eggulu buli ddiini yonna ng'otuula wansi n'okwata bibuliya yo n'osabira omukulembeze mu buli mbeera yonna mbaagala nnyo obalyo wali ddala bwe mala okwebaza ekyo njala okwebaza mwenna abakyali mu struggle ba comrade abakola emirimu egyo protecting ekibiina protecting president ku buli social media platform yonna gye mulaga mwebale kubeera nga muli banjawulo musinga bangi nnyo abataayaaya abadda oku social media nga social media bagifuula ekintu ky'okuzannyirako n'okwogezaako embeera ezitayamba ku ggwanga wabula ate ezongera obbasiba mu mbeera embi bo nga tebamanyi kale babali nnyo babali ddala ku nsonga eyo kati njala tusooke tuyisewo security alert bwe tumala kuyisawo security alert then tulyoke tugende ku information yatuleese security alert yasooka yeeno 1 njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda abakulembeze ba national platform mwenna yo gye muli okuli president Robert Kyagulanyi Ssentamu general secretary leader of opposition ba vice president bonna njagala basaba muwulirize ebintu bino omukulu General Salim Salakanda naho ne mukulu we Museveni saako ne Muhoozi n'ebinja byenjawulo ebyabayaaye oluvannyuma lwa president okufuluma n'agenda bana basajja bakulyetinzewo ekibinja kyabwe kibaddewo tekitibakikuliyetinzewo bukulyetinzi kibaddewo ng'ekibinja kino kikulirwa gayi gwe bayita Mutaasa Kafeero si Mutaasa Kafeero oli omusuubuzi ayina Mutaasa Kafeero Plaza no ono Mutaasa Kafeero muvubuka wa NRM nenge emirimu gyagikola muki agikola mu disguise nti wa opposition oyo simayo muna oyo Mutaasa Kafeero ono state agent ne banne bano nga mubulaba bano bonna ekigundi kye batandiseewo ekyo ki project kye batandiseewo kye bayita 90 days of revolution national platform tetukimanyiiko n'avuka nti tubamanyiiko 1 nga bwe tabagamba nti tebamanyi ddi protest vote lwegenda kutandika erigenda tandika etya kati bano boka bakoze kye bayita counter attack mu Museveni tajja kulayira nga bakitedde mu state yennyini oyo mvubuka gwe bayita Mutaasa Kafeero ne banne tetubamanyiiko bayaye ba state mujjukira nga tunaatera okugenda okulonda nga president agenda kowandiisa avuka bennyini bano batandikawo ki project ne batandikawo kibiina ky'ebyobufuzi nga bambala nga aba national platform obukofiira slogans buli kimu kyonna kati be bavubuka bano be mwalabye mu kifaananyi kino avubuka no babagamba bwati nti a political activist Mutaasa Kafeero has launched what he terms as a 90 days of revolution aimed at stopping General Museveni from swearing in. While launching his mission, Mutaasa Kafeero urged Uganda to join his fight that they can't end up Museveni's regime, which they say has imprisoned many Ugandans, with many freeing to the exile, like former President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu yeekwasa linnya Kyagulanyi Ssentamu naye nga si agenda yaabwe. Agenda yaabwe eri state funded okulaba nti babuzaabuza abantu n'okubateeka mu butego. So abaagala okumanya omwami ono kyekino kigundi kyabwe kye baataddewo. Kyekino ki project kyabwe kye baataddewo ekyo tetukimanyiiko abo basajja basali mu ssale be bakitaddewo. Kati abaagala okumanya ki project kino kyekino wano wammanga njagala nkibazannyire mu kitegere bulungi nnyo eno yonna state project mugira bulungi nnyo kamalo baterako eddoboozi eno state project si ya national platform bano basajja basali musale nga bataddewo ekintu kyabwe ekirigetumalizinga Museveni n'okwagala okugamba ffe boyina protest vote yawe situbamanyi era bayaye kyekino wano wammanga ennaku kyenga zitubadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti mumpaliya awula eyita pulezidenti nti
teri kulayya ali kolola ali mukusebuleti nga juzi yali Masaka ali ludda nabeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku banetwagala olunaku obudde bonna President Museveni alina kulayira olera asibye kololo mbuye mu kujaguza abantu bali mu buwanga bali mu dduka tugenda eri mukulembeze yali amuyozayozeza nti wawangudde akaki ekiba kitegeeza nna n'abakulembeze bonna bakitegeera nti teyawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe okuva ddala waggulu mpaka wansi bannayuganda kati njala tukwatemu katono mu statement y'ono omwami katono then mbawe point of reference abantu bano gye baatandikira njala soke tuwuliremu akantu kano wano wulira gambi teri kulayira ennaku 9 tubadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpalya ola eyita pulezidenti bawadde ennaku 9 Museveni tajja kulayira wabula mbu eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpabya ojja otya ku kamera nga kyogenda okwogera toli sure nakyo bw'ogamba nti oli genuine lwaki totekako face gwe mu national platform olabeko omuntu yenna akola video ng'agikolera mu kakookolo mu national platform olabeko omuntu yenna ng'akola video ng'agikolera mu kakookolo face zaffe tuziwaayo ekiba ne kiba kati ze zino project za Museveni zeyataddewo ne sali musale kati ngenda bazaayo webback mbalage Mutaasa Kafeero project ye bagitandika batya era batandise batya okujja n'ekintu kino kyenjagala wano mukole ki ngenda kujjamu eddoboozi no bataddemu ka audio oluyimba lw'amayinja nesaagala ku luzanyo lwa copyright omanyinza amateeka nga goberera kati mutegere Mutaasa Kafeero project ye eruwa eyo ne project nyingi kuba eveewo kati project yeeno ono ye team leader waabwe yoyo mukajjukirako akantu yeyo group yeyo group eyo yeyo group yoyo yennyini yoyo yeyo group yennyini yeyo group mbala bulungi nnyo njibaddiremu yeyo project nga bweyimiridde babadde bakola ekintu ekyo yo project ya Salimu Saleze bateeka Mengo beyo bennyini kati benjagadde obbaleetera mutegere bulungi baani bemudiringa nabo Salimu Saleze project kye kyaleese mbutajja kulayira kati yoyo gayi team leader waakyo Mutaasa Kafeero yoyo kati yo security alert esooka ku bantu abo mugitegedde bulungi nnyo katugenze ku security alert namba 2 security alert namba 2 ba comrade mwenda bana Uganda abali mu ggwanga lya Canada manye saazi no mwebase ne kano mujja kasanga mu security alert Museveni agezeza nnyo okwagala okudiffusinga diaspora nga tayagala demonstration tayagala mwogerako nga ensezi mwagezezzaako kikola naye Canada ebadde ekyamulemye nga mwatuuka n'okutikkisa ambasada mulamba kati Museveni alinayo ba agent be bangi mulimu ne ba celebrities bemumanyi abagenda e Canada mubamanyi kati bali mu kukuta mpola bagezaako creatingawo ekintu ekyefaananyiza yuna y'omu America nga temujjukira ne yuna y'omu America Museveni yagidiffusinga kati yafuuka ya NRM kati mu Canada basindise ba state agent already n'abali abadde underground batandise okuliyetinga ekintu kyefaananyiriza yuna y'omu America nga bakikuliyetinga mu Canada oba state agent bali ku sente za state bakuliyetinga ekintu kino okutandika okuconfusinga okutandika okubega bannayuganda n'obajja ku bigendo ebyabaleeta ebyokulwanyisa Museveni n'okwekolera kati bannayuganda mwena bali mu Canada njala bategeeza ekyo ki programu kye batandise okuleeta mugenda kiraba nga ne bamuyita bakomredi batandise okiranga kubanga sente zaafulumye mu kino njagala bategeeza temugezi obanga okyayagala obulamu bwo nga toyagala kunywa katwa ofire Canada okuspying okujjako details no gy'obeera ekintu ekyo mukyewale eyo project egenda tandikawo Canada nkiddamu project egenda tandikawo Canada nga project eyo erimu abasajja ba NRM and these guys n'ababalinga baserebo baddukire Canada abagenda otandike baba wadde sente batandika okulanga ekintu ekyo kyefaananyiza yuna kye bagenda okuliyetingawo naye ng'omulimu gwakyo gwa kudiffusinga national platform abakulembeze baayo abagiwagira
okuspayinga ku bannayuganda n'okufuna information bakwatako e Canada. So mukitegere bulungi nnyo mwenna bali mu Canada kana akatambi kajja basanga mayimu ebase ne mujja kufuna information ng'obudde bukyali. Wonna mwewuliza ekintu kibayita Mbusimanyi Association egatta bannayuganda bali e Canada mugenda kukola ekintu ekyefaanaganyizaako yuna mutandika okutuuzanga enkuŋŋaana mufune resolution association simanyi bukoze bitya mumanye nti state project bagitandise sente zaafulumye n'abantu bembadde manyi nti bantu bammwe olwo bafunye edda sente okupromotinga ekintu kino. So ng'omuntu yenna ali e Canada njagala kutegeeza be aware nti abantu abo bali mu kuteekateeka okutandika ekintu ekyo mujja kirabako era mwegendereze nnyo eyo state yeri mu kintu ekyo. Eyo nvuddeyo Secretariat number 3 eno njagala egende ku president. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mukulamusizaako kansipiriti oli bulungi newankubadde obulungi tibabubanga ate okyali mu mbirigo. Mukama yeebazibwe era tumutendereze yasobodde okusobozesa okuba nti otaggulwa ku bigere. Naye gy'otagguludde ku bigere njala kutegeeza nti beera mwegendereza nnyo ne ttiimu z'abantu b'osinkana kubanga Museveni musajja muyeekera ate mutemu. Nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti already Museveni yaactivatinze dda ba agents be abamu baaliko abakozi mu gavumenti ye ne bagamba nti baawaŋŋanguka ne beefuula nti ate bankyukakyuka gye bali eyo mu mawanga agamu. So ngenda kusaba obanga otambula ng'oyogera n'abantu ng'ocoordinatinga n'abantu kimanyeeko nti waliwo abantu already abali activated okunoonya n'okweteekako okumanya kikyozzaako ne kyogenda okukola. So nga n'obuto batambula nabwo. So Mr. President mu ntambula zonna z'oba otambula making sure singa kiba kisoboka okole ebintu by'olina okukola nga bannayuganda basinga obungi tebakitegere nga tebakusinkanye naddala abo abeeyita nti bankyukakyuka naye nga baalikokko mu gavumenti ya Museveni oba naabo b'oyinako ko information nti baali baalya nga ne struggle eno webeddeo naye akalulu kano babadde tebali active mu struggle eno. Museveni yaba activatinze dda nga bawadde ssente okuba nti bakutrackinga. Yensonga lwaki nkugamba nti beera mwegendereza nnyo gy'otambulira na buli kimu kyonna ky'oli mu kukola kubanga abantu abo baba activatinze okuba nga bakutambulirako babe nga baagala kutuusaako obuvune. So Mr. President wonna wooli ngenda kusaba obeere straight on point genda osinkana abantu b'olina okusinkana naye nga bannayuganda basinga obungi sooka obali ewa. Bannayuganda basinga obungi sooka okole ki sooka obali ewa. Ne mu nsonga eyo njala fundikira ne Secretariat ezo nziveeko ntandike ne program entuufu eyandeese. Tutandise tutya. Alright. Katutandike bwe tuti. Ngenda kutegeeza bannayuganda mwenna bali mu Uganda. Mubeere beegendereza nnyo. Museveni atadde ssente buli wamu era project zitambula. Nga kino akikola okuba confusinga mu reverse psychology. Ekintu wakikola n'akyegaana okulozesa nti tekiriiwo. Kitya. Omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano nja kuba mmaze okuyitamu. That means nti omukulembeze yagenze okuta akatambi ako ng'olwedde amaze okukola ki okugenda. Mumpulidde omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano bannayuganda ne bacomrade nja kuba maze okukola ki nja kuba maze okuyitamu. Mumpulidde bulungi nnyo ye statement yabadde emala okutegeera nti president kiyakoze yakikoze akimanyi nti n'akatambi kano ayinza okuba yagenze okukata ng'eggwanga yali fuluma either ennaku 2 mabega n'alyoka akata yena nga amaze okuyitamu. Kati olw'okuba nti NRM Tesemba nakyo eddidde abasajja be bonna bali ku mitimbagano abatalina kye bali abaalemwa okutandika okukonfusinga bannayuganda nti Kyagulanyi yakoze eki yadduse buddusi yagenze kusiikinga asayira munedda. Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu kategori esiikinga asayiramu. No. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze omulondo w'eggwanga Uganda. Tasobola kusiikinga asayiramu. N'ensi yonna esobola omubeeza mu nsi w'alina okubeera ng'ayagadde nga tafunye naki na refugee status. Robert Kyagulanyi Ssentamu saasayira musiika yagenze ku mirimu emitongole kubanga feke nyine twasaba abantu tugamba nti bwe tuba twetaaga okuggyako Nnyandwe nga Nnyandwe akwata mineral zaffe n'aziwa Bazungu okulemera mu buyinza naffe bannayuganda bannannyini bintu bino
tusobola biwaayo ne tubiwa abazungu mu bungi baagala ne batugirako Museveni tufuna emirembe. Katosobola kugamba nti ogenda kukola agreement ng'ogenda zikolera ku Zoom oba ng'ogenda zikolera ku simu oba ku conference no, oyina okubeerayo mbuntu. Kati mu kubeerayo mbuntu oyina okumakinga sure nti ofuluma ogende osinkane abantu abo one on one mwogere ku nsonga ez'okukyusa obukulembeze n'eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Kitegeeza nti abadde alina okubeerayo physically nga bwe yabannyonnyodde asobole okwengeejinga n'okusanga abantu ab'enjawulo okwetola ensi yonna ayogere nabo ku nkola yonna esoboka okuggyako Nyandi Yosoferi. So kati bano abantu ba NRM batategeera bo obwongo bwo balowooza nti Kyagulanyi yagenze kusiikinga asayiramu. No, yagenze ku mirimu gye emitongole gy'alina okubeerako ku lwa struggle ya Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. So kati omuntu yenna aga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze kusiikinga asayiramu, oyo mugambe nti yasomera bwereere ekyokubiri tumanyi abantu abamu ba state agents abakyasobola okuva gye basiikinga asayiramu ne bajja e Nairobi bo Kigali bafuna ssente za Museveni baddayo. Temulaba wandika ku mitimbagano, tukimanyi bulungi nnyo. Abamu bafuna ssente mu system ya Museveni nga bajja e Nairobi ne bafuna ssente ne baddayo, ne bajja e Kigali bafuna ssente ne baddayo. Kati si ekiraasi ya Kyagulanyi Ssentamu ono ayagala nkyukakyuka. So yabadde alina okubeerayo physically okengeejinga mu nsonga ezo okubeera bulungi. Abasinga obungi yakoze version 2, ey'Oluzungu n'ey'Oluganda. Kati njagala mbazannyire ey'Oluganda. Mugitegeere bulungi nnyo, then tulyoke tugende ku video nga bwe kirina okubeera. Manyi mwakalabye edda ne wano ngenda kunnyonnyola otegere bulungi nnyo. Oba nkateeke mabega wano simanyi. Kankateeke wano kale. Bannayuganda bannange mwenna, eno video omunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngeze weru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole by'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okuba nga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okuba nga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaatha ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumakinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono ky'asobola omunga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumakinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba kyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za ssente z'omuwa omusolo okunnoonyanza omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumi nga bwe mwabakuumala okubanga beerabira mangu bakujjukiza.
batadde road blocks buli wamu banoonyiza abagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bawonalebo n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo bastopinze emmotoka emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye ekyo ki maanyi g'abantu balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna obayyo okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte ky'omukisa omulungi ebyo byonna byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kyo kyokulwanyisa kyammwe mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign mwenda mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu polisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega nakulemererwa kunsibira waka egye nadduka nga banumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawinga naye bakulaga nti babakutte so njagala okubagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola bulugu yeyo yonna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka ku lunaku lwe 16 January nze nabatolokako mu Robert style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala olumbagano olwo bakola ki bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe bwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje nsonga ki gye bawa tebakuwa nsonga kyokka buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks so eyo ensonga lwaki kineetagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu eyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa naye ne tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bannayuganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu twagala negana mawanga agavugirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual tubeera ku simu tubeera ku kamera tubeera ku video ne kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza bakomrades bonna bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso tweteeketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi nokumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga ebbaka dictator tunememuwa kaweweevu tumakinga sure tumugonza paka tunamujja mu ntebe njagala mumanye nti badictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo gavumenti ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda so bwe tutuuka eyo abamuvugirira ate ne tumakinga sure tumutema enteega tusobola okukola ekyamaanyi so ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era bakomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriiwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze gavumenti eyo ku international front era nja kukomawo ewaka kuba siina musango
bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya amateeka okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Naye mu kaseera kano njagala obbasaba mwenna musigale nga muli gumite, musigale nga muli bumu era mubeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bannayuganda. People power, our power. Our power, people power. All right. Bwe wabaka omukulembeze bwe yatuwadde nga anaatera okufuluma eggwanga. Bw'omala okuwulira message ekigambo ku kigambo, then nga tonnawulirayo muntu yenna ku TV za Museveni ng'akola critical analysis okunnyonnyola ebigwa by'omukulembeze byayogedde. Wabula bo omuzannyo gwabwe gwa kunaawoola byayogedde na kumulowoozesa abantu nti yadduse budduse. Bannayuganda, bw'oba ogenda kulumba omuntu gw'omaze okusoma era olina kumala mulumba jajja amaanyi. Museveni amaanyi agajja mu bazungu si bannayuganda kuba bannayuganda baagaana omulonda abazungu bamulemezaawo. Kati omukulembeze abalumbye era wanaamala ekikola ajja kuba babuulira. Kati ndabyeko abaafuna biliyoni Z5 nga boogera abavubuka bekibatawanya tebalina mirimu. Tebalina mirimu. Gwe buuza omu ku omu okola mulimu ki? Tebajja kuwulya mirimu. Mbadde ndi awo nga ndaba BBS Telefina bawandiise ebintu by'ekisiru. Kati bannange okusookera ddala ekitongole ekyo ekya BBS Telefina kitongole kya musajja gwe bayita Chimba Freeman ne mukwano gwe Salonga Mulengejja Wasanya. Bawandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba nti embeera emulemeredde. Mukulu Chimba Freeman mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Chimba Freeman nannyini TV mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Ensi ebadde emanyi lwaki embeera ekulemeredde. Nze omanyi sirumba muntu nga tannakola nsobi. Ekitongole kyo kino kyawandiise Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba mu embeera emulemeredde. Mu video omukulembeze gye yatuwadde mwawuliddemu ekigambo kyonna nga bagambye nti adduse mu ggwanga olw'embeera emulemeredde. Olw'okuba nti nannyini TV eno musajja muganda mannya ate nga mafiya wa gavumenti ye embeera gweremeredde so si Robert Kyagulanyi Ssentamu emulemeredde etya. Byonna byakola abikola nga ayagala gavumenti emuyambe ku bizibu by'alina. Omukulu Chimba Freeman y'omu ku basajja abaganda mannya abaaliko abaggaga kati nga mbaavu mponga byoya. Wetwogerera ssaawa zino amabanja gamuli mu bulago nga n'ennyumba ye gye mwalaba ku mutimbago gye bayita White House essaawa yonna ayinza okukwatamu engoye ze n'agireka n'adduka. Omwami ono abanjibwa amabanja agali mu buwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi. Era ne BBS eyo singa Ssaabasajja Kabaka asalawo nti kati essaawa zino eveewo kubanga tebasasulwa olwa mukwano gwe Mayiga nti yaliwo. Omukulu Subiru Paleria amubanja obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Equity Bank emubanja ssente empya n'enkadde. DFCU embanja ssente empya n'enkadde. N'omugagga Kalungi Bill Gates muganda wa Kirumira amubanja ssente empya n'enkadde. Byonna byatuuka ku bizinensi ye Allah yamanyi. Amaduuka ag'omuntu tax park gonna gamugibwako. Era njala bagamba nti abantu abasukka mu 1,000 yababbako ensimbi zaabwe n'ababbako n'amaduuka gaabwe. Abantu bakola ki? Abantu bamunoonya. Ono omwami badde asolooza ensimbi eza property tax ezina okusolozebwa State Council ne Uganda Revenue Authority ne rent nga tazitwala mu government mu Revenue Authority okusasula ssente ezo. Kati ne KCCA saako ne Uganda Revenue Authority zimubanja ensimbi empya n'enkadde. Waliwo omwami gwe bayita Milton Muhwezi ni ambanja obumbi bw'ensimbi. N'omwami gwe bayita Milton Muhwezi ni ambanja emiki obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita Jorutos Tuswingwize ni amubanja obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita wa Lugayavu Wilberforce naye amubanja obumbi bw'ensimbi. Kati omwami ono tageza n'abagamba ne TV ye eri mu kuwandiika bintu ebirona nti ayagala kufuna government sympathy nga bakozesa TV ye okuba nti ejolonga president yo bagijjeko ki bagijjeko emisolo n'okuba nti akoze eki amabanja gamuli mu bulago.
ono mwami alemeredde okusasula ssente empya n'enkadde wetwogerera essaawa zino era agenda kufuuka homeless n'ennyumba gye mwali manje bayita White House gye yalaga ku mitimbagano ennene baagimuwulirako obuwumbi bw'ensimbi era ennyumba eyo omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agenda gitwala lwakuba nti akyagiremeddemu. Bidco Company ekola butto ebanja Kimba Freeman obuwumbi bw'ensimbi buyitirivu kubanga Bidco yasapulanga nga Kimba Freeman butto nebikozesebwa mu maduuka ga mu supermarket ze. Omwami ono yagaana okusasula ssente za Bidco eziri mu buwumbi obutaano bw'ensimbi ne Bidco emunoonya asasule ssente zaayo. Ekitongole kiwoza omusolo mu ggwanga kimubanja obuwumbi 45 bw'ensimbi zaganye okusasula misolo. Kati yensonga lwaki ne business ezisinga obungi azikyusizza n'amannya ng'akimanyi nti revenue n'abamubanja bangi nnyo takyasobola kusasula kati ali mu dduka. Kati n'ebizimbe bye yazimba mu paaka empya ne taxi mu paaka empya mu taxi park nabyo byataalibwa Bill Gates muganda wa Kirumira bitwala byonna takyalina nsimbi. Kati yoyo mwami gomugabo mugagamo Kampala na nyini BBS telefone ne munne mayiga nako katibye sazino singa basobola okukase sazino revenue sobola kujja ne katwala nga tikanali ne 10 kati yo mwana omugandi yawandiise mbu Kyagulanyi adduse mu ggwanga ombwembere mulemerede emberere merede Kimba Freeman yeke nyini era kyovola besazino wetwogerera yagusi nga yagala kufuna sente anyukire mutata wa Zaake Butebi Francis nga atukiza emisango egy'omusajja simanyi yutu wamagye emisango gimulako mu kooti mbu akozesa omusajja ono addemu kunyonyogera tata Zaake mba mutwale mu kooti bagiyo sente omusajja ono ayoka afune sente zigenda omuzza mu bantu. Kimba Freeman waliko omugagga sente oba mayembe gegazirya oba sente wazitwala mu bakazi waki kyonna ne ka TV ke sana bagenda kaggala kati wako mwagala funa public sympathy ensonga lwaki okozesa ka TV ko okulumba Kyagulanyi Center noli kyaliwo mayiga. Kati njagala ensi etegeere nti TV okulwana Kyagulanyi emulwana kubanga bangi bw'emisolo abakozi abasinga obungi si basasule bonna abakozi abasinga obungi badduseeko ku nsimbi ezikubanjibwa empya n'enkadde. Kati banaye temutegana kulekana abasajja bali ku pressure alinga agikulira gotita programs director oyo mvubuka naloiso ko yawerera mwamula bulungi oyo naye ali awo mpawe kaaga alinga maziga akulutimba azonga dde bonate balina kiddako yensonga lwaki abasajja abo tebaagalira ddala Kyagulanyi. Kati awo tuvudde osaagala bbalwako mutegedde bulungi Kimba Freeman n'amaka ge mwana bagalige White House omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agatwala akyagalemedde mu bulemezi nenga banyondolo najja mugenda mula mawulire nga akuttemu kasaweke agafuluma mwinza nomulabako eri mu kiwunya enankulabye nawe mitera mu mulindo oyo mwami Bill Gates sacha na dine 10 tabalya sente bakogwa atisa ajja kutuka afuna afuke homeless. Kati yesu lwaki akosa BBS atandika okuvuma president bamugireko omusolo ajja kuba bulungi. Kale otufuddewo katodde kwene ensonga wetwogerera olwaleero Mr. President manya akatambi kano jja kalaba bagamba atega ogumutaliira mu nkola ey'ekiyeekera ne mu nkola eya advanced psychology bw'ogatta ebintu bino weetegereza nnyo ensonga nabagamba olina okufuuka ow'endali ensonga zino ng'oziyingiremu angoozinga nnya. 1 President watadde video n'ogamba nti successful ofulumya eggwanga eryo ogenze kunywa mitongole. Kati Nyande Yosoferi tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa kale ekyenseete muzizine ensanga bisibe mwana wattu alina ebizibu wetwogerera essaawa zino. Kati ye mbola okuba muyeekera kati ate adiployinze nnyo n'okusinga weyabadde adiployinze nga tonnafulumya katambi. Tibahabulwa adiployinze nnyo n'okusinga nga wadde tonnata katambi. Lwaki adiployinze 1
Akimanyi nti oyinza okuba watadde video n'omugamba nti wafulumye nenga mwoli ne balobera ebweru ng'ate oli munda n'obawunzika. Kati badeployinze times 3 okuva olwafulumiza akatambi. Kati zino embaata zane teziri ku social media za NRM. Zo bwe baziwadde script zijje zigamba abantu mbwe Kyagulanyi adduse struggle yagisuddewo tannakuga nti yasuddewo struggle no. Ate struggle ya national platform si ya NRM. Mwaba NRM pain mujijja wambadde nga temwandibadde happy nti omusajja kala afulumya agenze kukola birala mwandibadde muri happy naye ate mmwe musinga okulumwa kiki abayenze embuuza mwandibadde nnyo happy nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumya eggwanga alibalekedde naye ate mulina pain y'amaanyi nnyo okulaba ate Kyagulanyi afulumye kiki kye mwagala ekituufu. Kati Mr. President njera kutegeeza omusajja deployinze times 3 wadde tonafulumya katambi era ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire. Tebakulya ssente ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire. Ulira bulungi nnyo. Buli mbaata yaneti omanye embaata zirina ekizibu kimu. Embaata enkulu bwekulembera mu biseera by'enkuba n'ebyana byonna bigoberera era enkulu bwegwa mu mazzi n'ebyana byonna bigenda kugwa mu mazzi. Kati naba NRM bwe batyo bali badandise okutokomoka omugambo ffe tubalaba. Kati njala kubuuza bw'abanga ddere drinking general alina amagye alina bulletproof atambule mu amadikka bamujja mu Buganda n'omutwale Fort Portal mukweka kati eno wiiki yakusatu. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina desasi wadde ekintu kyonna ekimukuuma ng'abadde mu ggwanga okumala emyezi 2 ne wiiki emu nga ababuze nga yeekwese. Kati lwaki ggwe ate agamba nti olina obuyinza era baakulonda okwata omwana n'omubuza wiiki 3 nga lye Fort Portal akuumibwa brigade 2 emu emirundi 3 ne 3 emirundi 3. Kati njira kubuuza ba NRM bw'abanga mutaano wa Museveni bamukuumidde Fort Portal for third week nga atambula mu armored vehicles akuumibwa brigade 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina wadde ekisusonkole ky'essasi nga bamunoonyeza emyezi 2 ne wiiki emu n'abula. Mwogera ki? Kati kandu banvire ku ntono. Ekituufu kiri nti opposition okwetonda Wanywandi Yosoferi yonna babadde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta. Kino mukijje ku nze. They were given assurance Robert Kyagulanyi Ssentamu come what may before Museveni Israel is going to be assassinated by all means. Then bajoininge NRM nga tewali muntu yenna opposition agenda kuddamu kutawaanya gavumenti yabafuge kalamba. Bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo abayita ba fake opposition bonna. Nga n'emmengo yennyini ekulembera Ssaalonga Mulenge gyawasanya Kalo Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ayina information nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Nga kino najja nkibagamba okuva omwaka oguwedde nga n'okulonda tekunnabeerawo baali tebamusuubira nti agenda kusukka ogw'omukaaga nga either mufu oba ali mu kkomera. Bonna bampuuga bakina Abedi Bwanika bakina baani bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Ekyo badde bakimanyi. Yensonga lwaki badde bayingidde NRM bonna. Bw'otunuulira public statement zibadde bakola babadde boogera nga beesaasaanya era nga boogera nga omwenti bona yogera omuntu mwekimuliko temukimanyi ffe tubimanyi bulungi mujja kulaba. Boogera nga tebafaayo kubanga badde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukola agenda kuttibwa. Kati essaazi zino bali mu kiyongobero Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tafudde. Kitegeeza tebalina mulimu. Kitegeeza tebalina mulimu. Kino nkiddamu teri opposition yadiringana Museveni naye takimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Babadde bakimanyi. Kyova olaba tewabadde olwomubadde bava egondo okondeeminga roadblocks. Okondeeminga okulumba amakaage. Okulumba mukyala we. N'ebyava mu kulonda. Kubanga badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okufa before omwezi ogwokutaano.
nga ne Mengo yennyini ekulembera Mayiga ekimanyi nti Kyagulanyi tasukka mu mwezi gwa kuna oba mu gwa kutaano. Kyokka ne Nyando yakyusa najjawo abasirikale bonna bayindigina abadde ku makubo n'aleeta ba M23 n'abadeployinga ku buli kkubo nga balina order shoot to kill. Video gye nakola olwalwa Sunday nagikola lwakusatu ne mbagamba nti yetoze order shoot to kill, omulambo bagujjawo bagudissolvinge oba bagende baguziike nga ye n'abassa Kyagulanyi bamanyi waalina okubeera nga bwe yakikola ku Beni Kiwanuka. Oyagala kunga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde talina information ekwatagana ku kintu ekyo. Yagambye neebaza bannaddiini, neebaza bannayuganda abankuumire bampa amazzi ne bampa engoye, neebaza bannamagye omuli abapoliisi n'abajaasi abankuumye badde bampa information n'okukola ki buli kimu kyonna. Kati gwaggula bayo embuzi egyegamba mbu simanyi kubanga badde bakimanyi era zibadde zirinze kubika ezo TV za mwenderedio zibadde zirinze kubika nga ne ba promoter ba NLM n'abasa bagenda mu badde bakimiti Kyagulanyi bagenda mutta. Ekyo kijje kunze ba promoter ba NLM bonna badde bakimiti ba Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta. Ba YouTube bonna badde bakimiti ba genda otunde podcast yawo bonna bali billion 5 engeri badde boogeramu. Genda okole forensics mu body language yawe, facial expression, engeri badde boogera ebigambo babadde bakimenti essaawa yonna bagenda kubika ate they were less concerned about his death. Genda otunuulire ba YouTubers bonna kyova olaba nti ku social media badde bataddeko entalo after ntalo nga ziri state funded stunts nga ne bakuba president eri kintu kigenda kukola mawulire. Okitegedde bulungi nnyo kino kyonna nga ne TV zonna zimanyi bulungi nnyo nti omusajja bamukwatako bagenda mutta kubanga information yamaze okukola ki okubeera mu state nga bagirina. Kati bwe yafulumye bakyusa narrative. Kati president yakikoze n'akiteeka waawo. Kati okuva president yatadde video ate badeployinze 3 times okusinga ate badde nga tanata video kitegeeza nti bali mu panic. Bagamba ba YouTube ba Museveni TV za Uganda zigende zidde ku mukungudo zikebere kyekiriyo ku buli border. Kati wano wali okola okombe sowani mazo bagamba temba malira ko biseera olw'ensonga Museveni kenyini atambula mu armored vehicles bamukuuma na bibinja kati mubaveeka abo. Kati kikyo kiriwo essaawa zino ekiri mu nkambi z'amagye kitokota Ssekisaanikire. Ekiri mu nkambi z'amagye kitokota Ssekisaanikire oluvannyuma lwa pulezidenti okutaa akatambi ne before okutaa akatambi Museveni nabagamba nti abadde akimanyi nga alina intelligence nti abakuuma pulezidenti bali mu gavumenti ye yennyini. Nabagamba nti badde bamanyi tatambula mu motoka z'aba generals oba ez'abajamanene eza H4DF oba 01 eza State House. Ekyo bwe nakimugamba pulezidenti ne yeebereramu. Kati bakimanyi nti abadde bayamba pulezidenti bali mu gavumenti. Kati ulire ekiri mu magye. Oluvannyuma lwa Nyando kitegera nti Kyagulanyi yagambye nti afulumye kino kye yakoze. Ba OC ne ba CO mu magye babagambye bawandike statement Kyagulanyi yafulumya ate eggwanga naye jjajja kiboko ya uchafu na nyoka. Kiboko enyoka mu barracks mabuusu galinga mabuusu. Kiboko enyoka mu barracks amabuusu galinga mabuusu. Amabuusu ge makomera g'abasirikale bakuteeka mu kabaziro okusibira mu ttooyi ng'ewunya bakuteeka mu emboka enyoka mu barracks. Ba OC ne ba CO mu barracks ezenjo bage bakole statement. Transfer ziringa transfer, demotion ziringa demotion mu magye. Ompulya bulungi nnyo. Kati okutya kweyongedde kutya. Wetwogerere essaawa zino ntegeezeddwako nti abaana abamu SFC baagala kukita. Abaana abamu SFC baagala kukita. Naye Nyando instructinze
abakulira ekiwayi kya SFC obutakkiriza mwana yenna n'abo abali bataddemu okusaba kwa nga baagala fuluma majje obutagafuluma na instructinga abakulu mu UPDF buli eyali asabye okuwummula amajje kulanka yonna application bagisazeemu kubanga bano bonna abasinga obungi badde bagenda kubata mu Gw'omunaana bafuluma amajje nyanda bagambye teba n'omu afuluma amajje mu Gw'omunaana application zonna muzisazeemu immediate effect era buli yateekamu application atandika okutunuulirwa n'eriiso ejjoji entambula ye ayogera n'ani bakola biki kati already wetwogerera essaawa zino abaana bamaze okutegeera nti Nyandi ya instructings tebaddamu okukkiriza application yaabwe buli mwana olwakitegeera ataddemu okusaba kwe n'abamu mu ranks z'enjawulo buli afunamu ka weekendi n'abanga agenze okugula ebintu ku dduuka buli afunamu ka weekendi oba agenze okugula bintu ku dduuka oba agenze kufuna kusinkana musawo oba kubaako kintu kyonna kyakola buli bire baga nti kakukola tondeka nyuma ng'omanye ekiri mu UPDF gwe omanye ekiri mu UPDF one bakitegeddeko nti Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gamukooye akaluya bakabbe yabasuubiza okubongeza omusala teyagubongeza eyabasuubiza okubongera omusala akakadde ate gubabonyaabonya abatwala ku mission babattirayo kati ekyasinza obbatisa mukimanyi ekyasinza obbatisa mukimanyi kankibanyonyere wano mukitegeere okumanya Museveni musajja mutemu nnyo okumanya Museveni musajja mutemu nnyo buli mwana ayingira mu magye ayina kitaawe n'ennyina era ayina ensibuko ne waba afudde omulabo balina kuguzza waabwe olw'okuba nti yagala kusanyawo ba indigenous ate awuninga emirambo gyabwe yaproposinze funeral home eya Land Forces headquarter in Bombo yakommissionize a proposal funeral home at Land Forces in Bombo kitegeeza nti yataddewo gye tuyitanga funeral home at the same time egenda kufuukanga semitale y'amagye nga bw'ofa tebakuzza wammwe bakuziikayo buziisi kitegeeza nti ye ne baba tutta bajaasi 110 ne bakubirayo family teddamu okola ku majaasi abo yamanya bw'abakola n'aziika awo n'agenda yino ogira bulungi eyo proposed ndowooza mujja giraba bulungi wano emabega ewano emabega mujja gira bulungi ndowooza emabega mujja gira bulungi mugira bulungi nnyo proposed funeral home at Land Forces headquarters in Bombo eyo kati abajaasi bakitegedde ne bagamba mumutwagaliza kufa temutwagaliza kuba na mirembe kale uliya bwe yabagambye the Uganda Post Defense Forces UPDF on Thursday held a groundbreaking ceremony for the funeral home at Land Forces headquarters in Bombo. The facility will be the first of its kind in Uganda and the second in East Africa. The ceremony was officiated by the Deputy Commander of Land Forces, Major General Joseph Semwanga, who represented the Command of Land Forces. In his remarks, General Semwanga acknowledged the efforts of UPDF, representative in the 11th Parliament, of securing funds to support the construction of the facility. Kati ne bategeera zino embwa zaagala tufenga n'emirambo bagiwambe batandika otuzikanga ebiyenje ekibayita ethnic cleansing mu forces. Ethnic cleansing in forces abadoleda amazo kati abayaye badduka nkugambe bana basajja bali mu kintu kye batategeeranga nako n'olunaku n'olumu. Abasajja amagye gali mu kudduka era kyova president yebazanya aba UPDF kubanga akimanyi singa sibbo singa mufu kati
But top commanders bonna mu military barracks kiboka enyooka bonna abadde ku border wiki ewedde zonna border zingana okufunye eggwanga abasinga obungi bali maboss emboka transfer ziringa transfer demotions ziringa demotions ku demotion kwa kujja kudalo badde ko bakoza wansi transfer kwa kujja mu kitundu ekimu kuteeka mu kitundu ekira by force olwokuba Museveni akoze eki ndi Museveni yategedde nti abakoze eki abaana bamuvuddemu bye badde bakuumirwa Kyagulanyi Center mu n'abantu abana Uganda kati ndoza mutegedde bulungi nnyo ku nsonga bamala okutegeera ensonga eyo kati saagala musiru n'omu aveeri nti agenda kunnyonnyola lwaki Kyagulanyi yafulumye oba lwaki yagenza okukola ekiddako njala bategeeza ekigambo kimu abasajja bali mu panic kati bakajjajjata babe basindikano ku social media mubaleke kuba gwe mulimo ogubasasuza tebakyalina mirimu naye nga nabo bakimanyi nti embeera esusse okw'omulamuzi kati ndi wano otegeeza bannayuganda mwenna more especially the indigenous in UPDF wherever you are it's high time to join the struggle. During the Botha's regime and during Amenen's regime, it is Museveni and his colleagues who used to get intelligence and to help Museveni to overthrow the previous governments. So it's high time to wake up because we are dealing with the foreigners. Museveni is a foreigner, Janet is a foreigner, Salim Saleh is a foreigner, Muhoozi also is a foreigner. These people speak right now, they know that we exposed their occupation mission under the 250 Master Program. Their mission is to cleanse out all the indigenous serving EPD officers on all levels so that they can deploy their Rwandese. Remember, they even have M23 rebels who are now based in Uganda after killing people in Congo. You know it right that after the UN report in South Sudan, Museveni knew that everything which is taking place right now in East Africa is out of his hands. Now he's trying his level best to cleanse out all the serving indigenous UPD officers so that he can replace you with Rwandese soldiers, and some of those ones are M23 rebels who are now based in Uganda. So I call upon all UPDF serving officers, please join the struggle before it's too late. If you don't so, you are going to be killed like with the civilian, the indigenous. So be aware about this. Because now the man is busy splashing money to individuals, most especially the fake opposition in Uganda. The concluded elections, it is evident that Robert Kyagulanyi Center won the elections with 71%. Museveni himself got 27%. You know that. Even right now, we are asking the EC boss to produce the evidence that his boss won the election. He doesn't have the evidence because he's using the gun to take over power and to intimidate Ugandans. That's why now he's in power right now. But he's in fear. That's why he even kept away his son from the public up to Fort Portal, because he knows that in Kampala, in Uganda, there are so many groups and individuals looking for his son Muhoozi Kainerugaba. So I'm calling upon the indigenous serving officers in UPDF, SFC, prison, police to act with immediate effect. It is your country. Museveni is more dangerous than Idi Amin Dada. Museveni is more dangerous than the late Milton Obote and other previous leaders, because he used to come afraid that he's a well-democratic elected leader, but unfortunately, he is not. He's not. First and foremost, he's not a Ugandan. He doesn't like the country. That's why he spends a lot of billions of money splashing to people, because he doesn't want people to come out to speak. When you come out to speak the truth, you become a problem to Museveni. When you talk about the politics, you become a problem to Museveni. When you come to talk about the problems which face Ugandans, you become a problem. That's why he gives money to individuals who are not even talking about the problems which Uganda is facing. So, you train to serve Uganda and to protect Uganda, not to serve Museveni as an individual and as a family. It's high time to act. Whoever near his son Muhoozi Kainerugaba, please act with immediate effect. You'll become a hero. Your family will be cared of, because for us we are willing to work in hand with the all indigenous serving APD officers. At this stage around, the reason as why Museveni is looking for Kyagulanyi Center, because
Museveni thought that he had already used all whatever he had in his coffers to control opposition until Robert Kyagulanyi Ssentamu comes in to challenge him. You have witnessed that all the fake opposition, now they're working with Museveni. At one time, they thought that everyone can become a president in his family, whereby he knows that Muhoozi, the public doesn't want Muhoozi, even the forces doesn't want Muhoozi. So he tried his level best to stage his daughter, Natasha, to the public so that he can get public attention. Whatever you see, they're jazzing with the Jaja, Natasha is organizing those functions. Those functions are well staged. They are presenting in Natasha in the DCIs because Muhoozi is not loved by the public. Even the forces, they don't like what? They don't like Muhoozi. Now Museveni can understand Museveni now is staging his daughter, Natasha, publicly. But I don't think that everyone knows that. But I'm here to tell you that Muhoozi is out of the picking order. Now he's trying to stage or to produce or to show you that even Natasha can become a president of Uganda. That's why she was given mandate to organize those TikTok live shows that they are jazzing with the Jaja. But unfortunately, Museveni is presenting his daughter to the public. If you don't know, that's the trick. So, mwenaba kola maje mbategezeza. Echo program cha Jazz with the Jaja. Museveni asindika kifana ngeri abantu nga baguza muwala we mbadde mukitegeera. Emyaka ana Museveni abadde tateeka muwale kulirana abantu ba bulijjo. Lwaki amuteekawo kati? Mbabuuza emyaka ana Museveni abadde takkiriza baana be okulirana kye bayita abantu ba bulijjo. Ngera abakuuma nnyo mu kifaananyi ekyo basigaleyo. Kati lwaki mumaze okuba Muhoozi mumugiisiza? Mwakuba lwabwogo ye mwakuba lwabwogo. Mwakuba omusezi olw'okutunda ebiwoowolo. Essaawa zino ali mu Washington DC. Essaawa zino lwabwogo ali mu Washington DC agezaako nnyo okweteekawo ng'akajonjo bannange nze nsobola mumpe obuyinza buli kimu kikwasaganya. Lwabwogo, you are in USA right now. You are trying to lob for yourself that you can become a president of Uganda. Leadership is not bought. Leadership is worked for. And you get acceptance from the people who are going to lead. No one loves you in Uganda. Don't set yourself that you can become a president of Uganda. Because it is on record. You don't have ancestral history in Uganda. You, like your father-in-law Museveni and the rest of Museveni's family, you don't have history in Uganda. So Rabo, whenever you are in Washington, D.C., get to know that we know. You don't have any background in Uganda. Any leader in Uganda is supposed to be elected by Ugandans and supposed to be loved by Uganda, but nobody loves you. Don't try yourself. You're a billionaire, you have guns, you have each and everything which you need, but you are not going to lead us. And we are tired of Museveni's family. You would have been the first person to tell your father-in-law that we should leave power because 40 years earning billions of money, unaccountable for money, for you and your family becoming rich in Uganda, but more Ugandans are becoming poor as they are being forced to leave their country by force due to the overstaying power of your family. Please, temusiroza bana Uganda mukitegedde ekintu ekyo. Kati utuvuddewo. Kati ensonga lwaki Museveni ayagala Kyagulanyi nga mufu. Ngezezaako kinyonyola ali mu nnyanyimbo olutonotono. Ensonga yeeno. Museveni atuuse ekiseera ng'amaze oggula opposition yonna. Ng'amaze oggula obwakabaka bwonna. Ng'amaze oggula eddiini zonna ng'oggyeko Obukatuliki. Ng'amaze oggula eddiini zokka ng'oggyeko Obukatuliki. Ng'amaze oggula bannamawulire bonna, TV, radio, bannabyabufuzi bonna ng'abaguze. N'omuntu gwe mbadde sisuubira nti asobola okusinkana Museveni yamaze fayina n'amusinkana. Naye nga mmanyi ekyamusinkanyiza yabadde Winnie Dolo
ng'ayagala ono omuntu afune ku ssente. Mwenna abantu abali mu Northern Uganda, finally omusajja ono yasinkanye Museveni ng'ate Museveni yagana n'omusayiningira ku mirimu gy'ensi yonna. Kamubalage wano mulyoke mutye Museveni musajja mulogo. Ambassador Oraro Otuno finally yameetinze Museveni. Kitegeeza nti amambo kabagamazeemu tegashayina resistance. Omulaba oyo mu ku bantu ababadde tebaagala Museveni, but finally Winnie Dolo yamutunzeeyo. Oyo Ambassador Oraro Otuno finally yasinkanye Kizepa via Winnie Dolo, the retired Chief Justice. Babadde bakolaga Museveni emyaka gyonna naye finally yamusinkanye. Kirabika amubalira mulimu ndowooza okulaba yamusinkanye. Kitegeeza nti amambuka go already Museveni agamba nti akukoze iki kino ekintu kyatiisizza abantu. Eno information bifane mujabira ku TV wonna nsi empirina wano oyo badde bakolaga na Museveni, babadde tebakolaga na Museveni naye yamaze fayina n'amusinkana katase of Winnie Dolo. Kitegeeza nti amambuka officially Museveni agamba azogagula ogalaba. Kitegeeza takyalina kintu kyonna kimutiisa mambuka nti abandi badde bamutiisa bonna ono amaze okukola ki oba compromisinga. Kale abadde atuuse ekiseera ng'ali comfortable. Okubeera comfortable nga kimiti opposition yonna agigula nga ajja kukwata bukwasi pesa gati no liba ligenda lino lisigale no tulivota. Kati abadde atuuse ekiseera nga manti kati omuntu yenna asobola ofuka president mu family ye. Kyovula abadde asetinga Natasha Momoza busime jazi bwijjaja sime bikibi e program abadde setting nga baletera mu ki muwalawe. Kati Kyagulanyi bwabanga asigaddewo project ya Museveni tegenda maaso. Ndi musanyufu lwakubanda okutikka ebinnyo. Ndi musanyufu lwakubanda okutikka ebinnyo. Ndi mutoolokufu lwakuba nina omutwe gwaguli overloaded okubanga president yafulumya akasaako agenda akola byalina okukola. Bwe temumanyi badde ensula nga nkulu nva ku simu saa 67 ng'akeera ku simu nga nnoonya kiki kugulira byonna omusajja akeesezza kubanga nze nfuna intelligence nga mwana wa musajja akyali mulamu ovanga okuba nti bafamily members bo Museveni bonna yabazingako n'abawa ssente nga balina okuwa intero wa gy'oli bakunyige. Ovanga kuba nabyabufuzi babadde otambulira bonna nga Museveni yabawa ssente. Okitegeera bulungi nnyo. Ova ku mikwano gyo Museveni nga yagiwa ssente. Okitegeera. Ova ku bayimbi wayimbanga na bonna nga Museveni yabawa ssente. Ovanga ku TV nga zikwogerako kifuba singa si kyo kyalaba tezikwogerako. Ovanga ku mawulire nga tekosobola kwogerako kalungi kubanga baziwa ssente. Okitegeera. Kati yensonga lwaki omusajja buli kiwadde amanyi nti akiseetinze ne okuva okwa Kyagulanyi ddimu kutya eri Museveni era kirooto kya ntiisa eri Museveni. Era kyovula president Mugambi wonna woli making sure Bassekiganda abamu tobasinkana. Bannakinyankole abamu tobasinkana ne Bassekinyankole. Mr. President, Bannakinyankole ne Bassekinyankole abamu tobasinkana. Abaali babaddeko mu gavumenti ya Nyandwe. Abantu abasinga obungi bali compromised mu diaspora ekyo kigamba. Ebintu gwe kennyini wabitugamba. Mbowe yagala kuyimira ku mazima kitegere nti osobola okusigala obwomu ku mazima. Kati wabiyimba bituuseewo tubadde tubiraba. Abantu bakuliddemu ssente bakufudde olusuku nga n'okufaako babadde bakulindirira nga mbaga nga ne ssente bazirina. Okitegedde bulungi nnyo. Kati n'olala otumu baamututte. Museveni finally amaze n'akola ki n'amufuna. Ekivunulwa nti nze ndi musanyufu nnyo muve ku bali abatalina mirimu kubanga emirimu gyabwe kulaba nga Kyagulanyi mufu
kyekigendera kyabwe ate n'ekirala njagala tusooke tuyiga ekintu kino nabagamba mba mukyuzinga entalo lwana naani ani goddamu nagamba omuntu gw'osinga omutwe toyomba naye omuntu gw'osinga endabika tolwana naye omuntu gw'osinga okutegeera tolwana naye omuntu gw'osinga embeera ze eza bulijjo nga weebeezawo toyomba naye omuntu atakuliisa atakunywesa atakupangirisiza lwaki oyomba naye bonna bali mu kulwana eKyagulanyi tebasobola kwenkana Kyagulanyi ne wabakati nga afulumye tebasobola who are they on Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki mbawo obudde mbabulidde BBS telephone na nyiniyo n'ennyumba bagenda gimugjamu muganda akirumira agitwale White House kati afuse mwavu mponga byoya naye alina okunyigira Kyagulanyi kubanga alowooza yamufudde omwavu abayimbi omusajja bagamba ati mulina kulwanira corporate ne baganda okuwulya batuuse mu parliament antamonge abagenzi bya corporate sibitegeera ne balisaza bagenda kwekalakaasa mukabaawo minisita gwe kenyini oli president advisor ate bage corporate bagitegeera ate mugenda mwekalakaasa ati omusajja yabagamba nti buli kimu mujja kiro zaako buli Kyagulanyi kyeyogera bannayuganda mugenda kiraba yagamba abayimbi mujje tuwegatte tujjeko gavumenti tukole ensonga zino kubanga ndi muyimbi munnammwe bagenda babo handouts bali batwale ekinene nga tebategeera bwe batuuse okudebatinga gundi kuki ku corporate bagenza ekizula nga corporate bakwata bizinensi zaabwe bebannanyini mabaala bebannanyini restauranti olya bulungi bebannanyini lodge bebannanyini resorts bebannanyini hoteelu bebannanyini disco katinga bebannanyini radios bebannanyini TV katinga tebasobola kubasasula sente olw'ennyimba zammwe ze bazannyiramu babage muna bazipromotinga kitegeeza corporate bajja gibawa naye nga yakibagamba kati mugenda mwekalakaasa ku ki naye nga yabagamba dda ate olwo ne babakolako profile kati balina profile zammwe zonna so njagadde bagamba kigambo ekyo nti buli Kyagulanyi kyeyogerako mugenda kiraba ate n'abagamba agenda kituukiriza mujja kitegeera kati katuddeeko wali bwambadde mpitidde obwitizi 1 nti Museveni abadde ali comfortable nnyo ng'amanyi agenda kutta Kyagulanyi then buli kimu akisetulingira awo akole byayagala kati omusajja yafulumye kitegeeza panic emweyongeddeko ate nyongera obbajjukiza Maduro wa Venezuela yali tamaze kulayira nga tabbye kalulu nona asobola okukola ekintu kyekimu mu kaseera mpawe kaaga ne bakola ki ne bamulyawo okumulyawo kukusinziza kuki kukulemerako kwammwe muleme kubuzibwa kuteekwa mu biboozi bya kisiru mubeerawo nga mukimanyi nti essaawa yonna muddaka tewali kitandika na kitakoma buli ekireekaana kimala ne kikka ekyatta Goliaasi lyali jjinja teyali mundu teyali laddu baddikiteeta bafiira mu kaseera akatono ennyo ate bafiire wantu waalemekkera okubuuka watono nnyo kati saagala mwe stressing n'abantu bali ku social media bemumanyi nti oyo state agent statement gyakola mugireke kubanga kiba musasula okukola tuconcentrate ku kintu kimu kya protectinga kibiina na mukulembeze na kulaba nti buli kimu ekigenda maaso tukikola mukitegedde bulungi nnyo olutalo almost tuli mu 7 tusigaze ebitundu 3 ku buli 10 okoowa kinga tusigazayo 30%. Okoowa kinga tusigaza 30% okutuusa 10 ku ntebe eyo. Wali okulena okombeso wano. Sanctions ezateereddwa ku Pilato zimujijiira. Oba okujijiira sanctions batadde ku Pilato zimujijiira. Eyali ayogera sanctions. Kale ate akolima. Kati eza Nyando ne banne ziri mu kkubo zijja zambadde zina ne galubindi. Wogendo zitegerera nti zizze waawano.
Nyando ateekateeka nti singa sanction ziba zizze agenda kusindika ba MP gizibe aba NRM bateeketeeke abalonzi baabwe bonna bajje mu Kampala mu beekalakasi nga bagenda ku bitebe by'enjawulo okuli embassy za Europe eya America consulate ya Canada ne ya Bungereza mbagende beekalakasi mbu lwaki bateeka sanctions ku government yalondebwa abantu nchiddamu very soon bomunanga Museveni ata asindisa abeekalakasi ku kkubo kubanga kigenda kubeera very soon ngamma nabagamba sanctions za family ya Museveni tebagenda zisoma mu public wabula singa muziraba nga bataddewo okwekalakasa kubanga kujja bakutegese mayimba gaba bintu bya mu future mbaga bya mu future kyobulande bande bantegete neno information ya future okujonga tebagenda ziteekayo ya tuyeno tuyana azoke sone jacket hari njogera bya future gari tuli mu future Museveni ategese ba MP zaba NRM mubategeka abantu bagenda okwekalakasa mu Kampala ne bunge birala mbu bagende ku embassy zenjawulo beekalakasi zo bakumene ebipiira bo bakole buli fujjo lyonna kati mbu ekyo kiraga abazungu mu lwaki batadde sanction ku mukulembeze ba Uganda go bakola kigo baalonda mbu era alota afuka mbu ayina ambassador bambagi bolo ambassador abatera okubeera nnyo ku speak resort ye Munyonyo abatera okubeera ku Serena eyo nga banywa mu kachayi buchayi baba ambassador oba buchayi kyete butegerekawo boogera biki kali mbu didigi ayagala kufuna olunaku nga gye bali abeeko baakwata Baby Ndunya twakulwanidde right y'okuddiza essimu nekitaaga kyaganya okuddiza essimu nkusupport nga genda nkwatire ambassador omu kabere konsula munkwati nange nja kuwagira nja kujja nokumera bivuge kyekyo kyokoze Baby Ndunya bakwate for the first time ndina Baby Ndunya nkwatira ba ambassador bambi nkwegayiridde bambi Baby Ndunya manyonda ba njagala ngeno kwatira ambassador ne bababire bana bakabere ba consulate babi oba nkwatire nja kuwagira I will support you by all means kabere wa Kenya oba wa Sweden oba wa Germany nkwati ne wabera consular oba ambassador ngenda kuwagira for the first time ndi mabegawo nyanjagala okwatira ambassador omu oba babiri kuba agende osobola bakwata nga sanction nkwegayiridde bambi ngenda kuwagira Baby Ndunya twakulwande bakuddize essimu kitawayi n'emputu zikulinga zizo nenkwegayiridde nyamo okwatira consulate omu oba babiri oba recording bakubemu n'emboko nga bbiri naye ngenda baga ngenda kumano live sawa meka nkuwagire ngoba nyima visa naye baginyime so Baby Ndunya, whenever you are, please, I support you in that plan. Go and arrest them. I will support you. Please go and arrest them. I will support you. Gendo banku owakutewa sata owakubana emboko mu recording nze jabu posting on. Please. Nkuwagide for the first time ndi mabega Baby Ndunya, please. Obanku wale za transport nga tolina za mafuta, please batukwatire. Basusiza akamanyini batukwatire oba konsula oba tukwatide ba embassy staffs aba bazungu abali mu luzungu ne lukaladikala bambi lukwate ne babere basatu nze nkuwagira kati ndi mabega oba bigende babi ne bakwate basatu babiri bokabamala ngenda kuwagira sibera nkoma wo mabega wo kuolo ngenda kuwagira bambi awo support ne boyagala kalonja kakuwa Baby Ndunya did drinking general. I support you. If it means to vote you, I will vote you for that action. Please go ahead. Go ahead. Ndi mabega okwecho.
genda maaso ngenda kuwagira ekisiku sinzira isha kuvamu nizo kuvamu kwensonga genda bambi bankwatire genda maaso banko nzi ndi mabega okwocha ekintu genda bakwata bakwate bulungi nnyo kati ngabo kola byakafaananyi kano yembeera eri buli wamu museka ki ngabo olaba embeera eri mu kafaananyi ako yembeera eri mu balakisi mu poliisi mu magye yembeera eri buli wamu bwetyo ngabo balaba bonna ngabo walaba bati bali yembeera eri mu poliisi mu magye bonna tebabitegeere mbooka enyooka esimu zivuga after simu. Kwa nini mmewacha huyo mjamaa kutoroka kwa hii nchi? Mnajua vizuri huyo mjamaa ni mbaya sana. Amepita wapi? Mtatuambia. Piga huyo umbwa. Weleka huyo kwa mabusu. Kwa nini mmewacha Kyagulanyi kutoroka kwa hii nchi? Nani amepatia order? Nani amescort huyo kumpeleza kutoka hapa? Piga huyo, piga umbwa wote. Wote peleka mabusu. Kati yembere ili wo. Baraks boda ku boda, ready block. Gomanya kiri eri. Piga umbwa yote. Wanalala kulala tu. Mjamaa mmetoroka. Miezi miwili mizima tunatafuta mjamaa. Mjamaa ametoroka. Sasa uzu umbwa tunapatia wewe pesa, tunapatia chakula, mnalala vizuri, lakini mjamaa ametoroka. Ametoroka mnakuwa mnafanya nini? Yeye iko wapi sawa hii? Aroja. Kwa boda gani amepita? Fala atujui anapita wapi. Pia wote ni wasenga na pigia simu hawezi kutuambia mjamaa ametoroka amepita wapi. Hawezi kujua amepita wapi. Niyo mambo zinaendelea kwa ziko zote boda. Ntebe hakuna mjamaa anatupatia information nzuri. Busia, Maraba, wapi hakuna mtu anajua mjamaa amepita wapi, ametorokera wapi. Kati yemboze genda Oluswahili Luzungu Lunyankole Lukiga kati kyekizibu ekiri waawo embere bafukidde ekizibu. Ebiseera ebisinga mbagamba wandikola ekintu okulumya omunoozi kangu yabekkiriza. Saasira bannamawulire n'abawagira NRM. Omusajja naleeta omutwe ng'ogwange minisita oba RDC oba munnamawulire teri anoonya Kyagulanyi, tetuna kye tumwagaza. Amaka ge mugawambi waliyo Baraks namba omukyala mwamutulugunya ng'amagye gamutulugunyiza ne muli kodinga ebintu ne bimenyamenya byonna mazo bimenyamenya omukyala afulumye n'abaana. Nzize wano mbabulidde future information nti president bamuguddeko emisango giri ABCD file number yeno nembagamba giri guru ne wayitawo ennaku nnya ate ne gafuluma nti kituufu emisango bagimuguddeko ggulu ne yakubya ekifaananyi ntaani bamukutte bamuguddeko misango gyakulya mu nsiruko ate soomu oyo mwalabye bali abantu nga mukaaga baakutte. Bali abantu nga mukaaga baakutte mu ogwo musango kati Chris baliyo mu nsorokwe ati nogamba kimbwe nolyawo nolye kifiire mwana Chris magezi ne Chris baliyo mu nsi ne mulya bifiire ati mwanya mseki nyinga mwanya mu mpare Chris magezi baliyo mu nsi ne mulya bifiire mwanya mseki niga mwanya mu mpare mujere mugamba bakyagula temunoonya ate fale wezivuma mwamuguddeko emisango ali ne mugamba temunoonya akome mu nyumba ya jjajjawo ya nnyoko fere tumanyi mu operatinga
kati wano olero kombe sowani mubadde mu kimanyi nti president bamugulako omusango buli district gye yakuba campaign mubadde mu kimanyi president buli district gye yakuba campaign bamugulako omusango gye failo gyeri gye misango 10 mu meka bu district ziri meka mu yuzi yagenda president yakuba mu district 10 mu meka aine buli district bamugulako emisango buli district gye yakuba campaign bali emisango bamugwana tegadeko jaluwa na guru buli district gye yakuba mu olukungana bamugulako omusango kali arembo tebamuno ana asajja ba enali muziba nnyumira kano ndio omukyala Naloyiso tetumanyi ddi lwagenda mu nsonga z'abasajja n'az'abaami Naloyiso ogenda ddi mu nsonga z'abaami kubanga ensonga z'abaami ozimanyi bulungi nnyo ensonga z'abaami ogenda ddi mu nsonga z'abaami era ddi lwogenda mu nsonga z'abakyala kubanga otusobedde gw'onu gw'ologootana tetumunoonya mutabani waffe muganda afadde mu nyumba gye mwawamba gye mwamenya ate wawona nga teweesiiga bizigo Naloyiso singa wali weesiiga ebizigo singa Naloyiso oli mubi nnyo Naloyiso wumuzaako tumanyi ddi lwobeera mu programu ng'oyogeranga mukazi ng'oyogeranga musajja ddi lwogenda mu nsonga z'abasajja kubanga ensonga z'abasajja geisha yakimala ensonga z'abakazi Allah yabateekayo ne bamala ennaku nga 5-7 nga bali mu kati gwe ogenda ddi mu nsonga z'abasajja n'ez'abakazi ozigenda mu ddi ojja otumansizako obusiru ogenda ready after waliwo gina akola ku radio ng'afuuka presenter Naloyiso waliwo jeno efulu jeno ng'agenda yafuuka presenter Naloyiso ogenda odde mu nsonga z'abaami kuba ensonga z'abaami geisha yakimala ensonga z'abasajja z'abakyala zo tuzimanyi zo zibeera buli mwezi kati ogenda ddi ensonga z'abasajja ozigenda mu ddi ensonga z'abaami ozigenda mu ddi Naloyiso ate zino ensonga bino ebintu byetwogerako bya ggwanga zisukka levu y'ewajjeno kubanga nejjoko owajjeno tumanyi malira oba ali ofumba katongo oba ali okola ki tetwagala kumanya naye ekikutte obudde kijja bbuta olw'ensonga tumanyi naaga naafe bagasalira essubi naaga naafe bagasalira essubi n'abagenzi obote bwati bwe yali amini bwati bwe yali lutwa bwati bwe yali mugezaako nnyo the kicks of the dying horse emigere gy'embalasi gisembewo nga bagisala tugimanyi gibeera mikambwe nnyo bw'ogyeteekamu ofa kati nammwe mutemumuli temufaayo ekyabalemu okukola okukyusa obuyinza mu mirembe kyekigenda obbatwala ate kati mumyaka kati ng'ogenda kuyimirira Kenya osaba sayira mu ngaani ndaba Naloyiso adduka ogenda saba sayira mu wa Kenya Tanzania Rwanda South Sudan ate nga ne South Sudan tebabaagala Madama zero Naloyiso ogenda kudduka ogenda saba wasayiramu Madama zero na Naloyiso ogenda kusaba iki asayira mu nsi ki kwegyo emyaka gyo omanyi kye bayita omuzira mwandibadde muto obuyinza ne musigala mu kuba emyaka gyammwe kati gyetaaga nnyo weather ya Uganda Museveni emyaka gyo gyetaaga nnyo weather ya Uganda tosobola kubeera mu diaspora kumala mwaka nga tonnafa nga ovudde mu buyinza salimu sale n'olwo olubuto olwo tosobola kumala mu diaspora mwaka nga tonnafa kweyembera ey'obulamu mwenna olamugenda bugenzifu just for 1 week nga mugenzi ne mugenda mu winter ne mwambala kofi na mbenga na basajja bera mu abeskimo kumwenna bali mu government ya tewali asobola kubeera mu America kumala mwanga tali mu government nga tafudde ne bo ina sente ekyo kyo kisiba mwalwa na dasirimu muli nankumunye muli nebirigo kiwadde kine kyatagisa okulwala mukirina mwetaaga nnyo okubeera mu Uganda ng'erimu emirembe kumwe tekuli muntu asobola kubeera mu diaspora kumala mwezi nga temuli mu gavumenti ekyo nkisibako ssente zange kubanga weza Uganda baffe balinga nnyo ne gavumenti yammwe neevaako asa ne mugenda gifuna luddawo
Nchiddamu government ya mwene tekuli asobola kubeera mu diaspora kumala mwaka nga tafudde. Whether yoka yesoko bakuba emmere ne bakuba ne batta community gomanyo okubeera mu community nga toyogera Luganda okumala emyaka 10. Mu Uganda kuli asasula musolo eno basasula musolo buli kimu kyokwatako kyakusasulira musolo mwete musobola kubeera mu diaspora era muteba na Uganda bali mu diaspora kabeera Saudi Arabia ngali mu diaspora wa maanyi nnyo omusana oguli Saudi Arabia ne Dubai ogumanyi gwe. Aho mu kimeti government bwevaako ARV zigenda kuba tezikyasoboka kugulika. Mwandi waddeyo obuyinza ne tubasonyiwa ne buli mundu atula kafaamu ke naludde enkoko ze. Ne munetantala gye bujjawo katuna munoonya Kyagulanyi mutta. Mujja kiwulula. Kale n'olw'ensonga eyo atugenda sisinkanule ku ssaawa 3:45 9:45 p.m. East African Standard Time. Ladies and gentlemen, I will be back on live at 9:30 p.m. UG time. Nja kuddolera ku ssaawa 3:30 ez'ekiro. Ya, nabi ngendo soko kwasaganya no research ajja kuntwalira obudde ngenda kudda ssaawa 3:30 ez'ekiro kya leero. Ne Comrade Masembe tujja kudda ku ssaawa 3:30 ez'ekiro kuba nabi ngendo okukola no research n'okubafuna information. So, n'olw'ensonga eyo mbibaziza okuba mukomulege emisana mubali nnyo mubali ddala temujjanga okwo akatambi kafundikidde mukama 13 mpeera mweraba. Mwebale kwagala president mwebale kwagala nsi yammwe tutuuse ku lujjuliro tobaako muntu akutiisa. Byonna byolaba kibayita the kicks of the dying horse kibaleka essaawa zino. Ate ataliwa national resistance ataliwa national unity platform talina lukusa lwogera ku Kyagulanyi. Mwogere ku kibiina kyammwe ekyababbi mwogere ku nnyanja yosoferi si ku Kyagulanyi. Kyagulanyi is a property of Uganda. Kyagulanyi is owned by national platform supporters and leadership. Sibuli mbata yanet. Nchiddamu Kyagulanyi is a property of Uganda. Is questioned by the supporter of the national platform, not NRM. If you didn't vote or supported Robert Kyagulanyi, you don't have moral authority to talk about Robert Kyagulanyi Center. If you are not a member of national platform, you don't have any moral authority commenting, talking about Robert Kyagulanyi Center. Comment about national advance movement, commenting about Museveni and the daily drinking general Baby Ndonya, that is it. But national platform matters are commented only by supporters and voters of national platform. Abasigadde mbate mwina bibiina mugende wafettanda mugende mudde muyikule empuku n'ennyanga za walumbe zaazika, that is it. Mbate mwina byakola. Okitegedde bulungi nnyo. Abalina okusokogera ku Kyagulanyi yeffe abamuwagira baamulonda n'ekibiina kye. Abatamulondera batte bamuwagira temwina buyinza mwogera ku mwogere ku muwagira Museveni. Do you copy that? Kale mukaba nkumire bwala muono ne kabatwale. Sawa 3:30 tujja okusinkana. Mweraba.